edda lwitwalabanga abayimbi nga waba atandika okuyimba asookawo nakazannyo biba nsonga ki yaviirako ekintu ekyo kubanga kistopinga technology ne time technology ne time bitambulira wamu technology ono gwe baleeta a saving time nti oluyimba lwali tukolera mu dakika 7 ebyedda bali balukolera kazannyo lugendo biki essaawa zino bazannyo oluyimba lwa dakika 2 abakoze lunene nnyo dakika 3 bw'osukkawo oba ojja duwulira ne jjajjaawo so technology agenda abeating ebintu yajjawo ekintu ekyo ye yajjawo tekisobola kudda tekina kigatako buno tekirigenda kudda tekisobola kuba technology tadda mabega improving adda maaso longevity eyo yalina ku nnyimba ng'omuntu asobola owuliza oluyimba eddakiika emu ng'avuga agenda e Masaka kuba bagamba waliwo oluyimba lw'abasudde lwe wateekangamu oba ekiwuka kyagwa mu ntamu ng'oluteekamu oli ku paaka enkadde n'ovuga paka Masaka ng'oluyimba lukyali lutya kati obwo obudde omuntu akyabuyina abantu baagala non stop abantu baagala kikutukirawo technology abantu baagala kitambula takyasobola kukomawo ne bw'oba ofootya takyasobola biba nga tumaliriza kiki ekifuddeyo ku TikTok TikTok ensonga ziba zezimu era zetukoonako wano era zezibeera ne wali era clips zino zona zetukwata wano mujja Biba Uganda TikTok yange eŋŋanzi njagala obatumirako mwenna omutwalo ogumu n'abagwamu abatuula okwo ne mutuula nteni addala bibebi bimanyi bibebi bikadaama bimanyi otuula mu nnyumba y'omuwalabu ne kikola bwekiti ne kigamba kati ndaba Biba ekijja kijje ne kigamba kati ndaba Biba oba toyireti y'omuwalabu ewunya kekole ki nze ndaba Biba toyina ky'oŋŋamba tubaagala nnyo era mwebale kuwagira music waffe mwebale kuwagira The Mix Media page YouTube channel eyo mutusubscribe mutwagale kuba naffe tubaagala nnyo abaana abali ku TikTok nga Uncle Sechi olaba nga akusobola bulungi naawe omusobola ayagala ofunayo kibebi kikadaama siwe kiri nnyo naye bakadaama bane terms and conditions olina okuba essimu 8 buli lunaku ewajingulira toyina kwebaka nga tomuwuliza toyina kwana mukazi mulala we Uganda olina omulinda paka lwalikola ki kadaama toyina kulya nga tannalya toyina kunywa nga tannanywa toyina kwebaka nga toyogere naye eddakiika 5 ku ssaawa meka 2 ku ssaawa 2 akusindikirayo kasente naye olina okukakasa nti olaga ensaasa amateeka mangi naye ng'abali ku TikTok Sechi waali kyali wange talina buzibu bwonna ate amateeka agambye ajja kukola ki ate nina president we Masaka asobola n'okuwa alina poloti mu Lwera bane nnonyayo kivaisi awo kyenteekako kifasirega kyenfumuzaawo kidonko mu bimenye ayagala bamuyita ki bamuyita first lady omukyala asookerwako w'ensonga anyiganyiga ebibumba mbeera awo emirimu gy'eggwanga gintwala Uncle Biba olina akatalekeka nina package nene nnyo eri bafaani bange this-year era nga sinza butabamigulirako nti abawagizi bange bansabye ennyimba y'akayimba ka gospel era agenda kuba kolabo bajja ogenda kayimba gwe weka nonja kayimba ne Katonda Katonda ampe ebigambo ebirungi bye nasobola okuwandiika bibanyumire mbipackaging bulungi bijjule bulungi mu mitima gyammwe ate we naba nkafulumiza kasobola obbatukako yonna gye muli nze ndi hasla ate era nga ndi musajja mukkiriza big up on yourself mwenamwena abali abatulaba akayimba ka gospel ke munsaba kajja kujja akayimba ka Spice Dana ne Jenkeins we kali ne studio eri open awulira nti nno bakyetakula baleete bakayimbe naye mbadde nsaba ne Uncle Bala mu muwandiikireyo akayimba ak'obuwanguzaako Uncle Bala anakayimba nani minister nakuwandiikiddeyo akayimba ssebo naye omuzeeyi jjajja ayimba
Mzee Jajja sikati. Mzee Jajja ayimba ayina ziri muze. Nze Uncle Balamu mbadde nsaba akayimba kano kena kuwandikide taato jjo katuulemu nsaba busabi. Era sebo Uncle Balamu nkuwandikide akayimba akalaga obuwanguzi. No labo tanko Uncle Biba wokamuwandika nga gena kayima ne Mzee Musajja. Mzee Musajja atukuba yitya. Collaboration eyinza ovumbeera. Eyinza ovumbeera. Balamu ayinza okuyimba nga atya. Njagadde akakube yekka. Single. Be single kakube ku radio 4. Kumbuti kizibu kiwona naawe. Kaba kumuwandika odde kayimba King SAHA. Bwe tunaaba kitaagisizza. Mukolere yakayimba. Ansa yakoze eki ekyamaanyi. Kabaka ebintu bibye tebiggwayo biba bijja buzo owulidde kabaka. Kabaka ye eva banebipya. Nja muwandiikira. Nze kasa munsaba mbajja kawandiika. Ninga akabbala mukonna kamaze. Respect kabaka King SAHA akayimba essaawa zonna zijja. Ate nze anko kabaka mubanja. Ne mwanizi kano njagala nkatwale nga kalowooza. Ne lwaki Uncle King SAHA teweesimba weewa mu ekyo. Neesimbe mu kikajjeyo mwana ebinnya bingi kukuba eryo. Oluguudo eruggwa kabaka 226 weesimbewo. Aje. Nze Uncle Seche president w'e Masaka nze ayogera. Ng'omusaba. Entambula weeri. Nyinayo jipu yange eyo. Eri awo. Enaakuba campaign. Kamera weeri wamawulire wendi already. Buli kimu tugenda bigatagattaawo. Security weeri ankomaje wali. Mpulira. Kabaka. Omusabi mu buntu. Mansuru Semanda anko. Ajeesimbe. Munamasaka munnange. 226 mumulabirenga ddala. Kabaka weesimbewo. Kadi yaki? Kadi tujja gendayo. 226. Kabaka weesimbewo King SAHA. Omusabi yeesimbewo. Kyawedde dda. Ebyo tugenda kwekola talina kyagenda teekamu kyamaanyi. Tewali kirala kye tuyinza kwongerako. Talina kyagenda teekamu. Ebintu wedde byonna byawedde. Abawagizi kasaba kusaba ddoboozi ly'abantu. Kabaka asobola okukiikirira abantu. Ekyo kale kinaagaana. Ajje ku kyammeeya. Owe Kampala? Si we Kampala. Eyo sayidi eyo tujja kunoonyawo we tuyingira. Bana tugenda soko. Omwagaliza nnyo SAHA oba obalaka kibaddaye. President wa Masaka City. Ne Biba Uganda. Omuyimbi wo. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo. Amannya nze Jalia Undergarments nga tusangibwa wano mu Kikuubo. Ekizimbe Bypass Building. Shop number HG 42 wano ku ttaawo lya Green ku mini price. Wotusanga tudiringira mu undergarments wholesale and retail. Tuyinawo knickers, boxers, vests, nights, petticoats. Tuyina buli kimu bikers. Tuyina body socks ez'abaana zino tuziyina zibeerawo tuzisuubuza mu dozen ne mukamukamu zibamu emyaka gyonna ne kala zonna. Obutambaala ebika ebyenjawulo tubulinawo mukusuubula ne mu dozen emwemu tubawa. Undershirts weziri abanoonya undershirts weziri sizes zonna tuziyina. Obunika obwetega Valentine etuuse buubuno webuli mubulaba weziri wano tuba nazo zino zonna obukola bulya show najjayo no byonna obulaba. Abakyala buno temwetuulako buubuno webuli bustretchinga bulungi. Mwabaagala white knickers oziraba tuyina obutimba ebika ebyenjawulo. Obubina webuli ne gata zino ziba gata zino eno gata gye bayita gata baika zibamu different sizes tuziyina kuva ku mutini mpaka ku munene asembayo. Eno gye bayita bat lifter. Abakyala buno bwammwe mubumanyi bat lifter bubamu different sizes kasitula akabina ate ne kashapinga n'omukyala. Ndooza mulaba eno ye west wano akabina we katuula then ne kaliftinga. Kano kabina high west bat lifter kabina mukalaba
weebuli size zonna mujje mutuwagire bakyala. Eno gatanika erina size zonna mujje mutuwagireko. Kati eno gata gye mbayita ddabo weeri wano nayo. Mukyala wa amaze okuzaala, omaze ozaala, kola jimu yiino weeri jangu oshepinga omubiri ofaananeko ku bashiba. Ogirabye yiino size zonna weeziri kuva ku mutini mpaka ku munene. Inputs twazireese muziraba. Spaghetti, abamu buyita spaghetti, abalala inputs, abalala simanya biki. Weebuli wano buvesti bwonna kala zonna bustretchinga weebuli bw'abaana basomero n'abantu abakulu. Mundooza wini wa mami mumulaba nga bwambadde nga bukoleramu video. Bwe buno tubuyina tusuubuza akamu akamu tukuwa n'atwala dazini tukuwa. Weebuli wano eno gye babunona ne babaseerera eyo mujje bambi mutuwagire. Sekise lanjari ogenda kuwa ne muunu oba oyina muntu omupya bubuno tubuyina different sizes bulanjari obwenjawulo jangu mutuwagireko. Bubuno mujje mutuwagireko. Abakyala buno bw'abaami bammwe lwaki temubagulira ku buntu bwe buti mubulaba buno babuyita butya bugundi underwear obw'abaami.